lifestyle nze Segawa Rashid. Kati Alien Skin basobola okubeera nga bamusindikawo mukomere Luzira era ajja kubeera nga akomawo ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Desemba. Kati olunaku olwaleero n'omukuumi we Juliyo naye aleeteddwawo mu kkooti e Makindye era neyo ne gubeera gwe gumu. Waliwo emisango ebiri. Ogusooka kigambibwa okuba nti ono yakuba omwana anamuggyako essimu ya bukadde 3.5 ne ssente ezibalirwamu eyo $30 mu lasi. Kati waliwo omusango omulala nti ono yakulemberamu ekibinja kye ne bagenda okuddwaliro ensambya ne bakuba omusawo kossa n'abakuumi ab'ekitongole eky'obwannannyini babiri. Kati benna mu kubeerawo ebityo Alien Skin waliwo akatambi keerabikiramu nga yeewera ate era n'akalala ne kafuluma nga kalaga bali ku ddwaliro. Kale benna ogezaako bigattaganya n'ekibaluwa eddwaliro kye lyafulumya ndowooza bwemu ku bujulizi obuyinza okuba nga butandikibwako. Kati Alien Skin eggaali gy'atambula nayo ng'abamu bagenda maaso n'okubeera nga bagiyita ebeerako abantu ekigambibwa nti babeera bakuuma ye obutafuna buzibu, naye abantu abamu bagamba nti baneeno oluusi bayingiramu emize ne batandika okubba abantu, naye wakati mu kubba abantu basooka kubeera nga babakuba. Kati byonna bwe bibeereddewo nga Alien Skin bintu bingi nnyo ebizze abibeerawo era n'akwatibwako ebiseera ebimu. Tujjukiraawo awo yali asaidize ye Wankulukuku ng'agenza okuyimba era waliwo omukuumi mbu gwe yakubaawo ku Vox ne bagenda maaso n'okuba nga bamukwatira eyo ne bamuteekayo newankubadde basobola okubeera nga bamuta. Kati mu kiseera kino eno newankubadde badde mu kkooti ne yeegaana emisango gino eno egy'okubba essimu n'ebirala tebasobodde kubeera nga bamukkiriza okweyimirirwa nga bwe yabadde akisabye bamusindise Luzira. Mu mbeera nga bweri abantu basobodde okubeera abamu nga bagamba abayimbi babadde basukkiridde okutambula n'eggaali ate eggaali zino eno nezigenda maaso n'okubeera nga zikola obumenyi bw'amateeka. Omuyimbi osobola okubeera nga bakusasudde okuyimbira obukadde 3 naye ate ng'omuntu gw'otambudde naye talina wadde n'ekikumi kyagenda kunyuka nakyo ngadde waka. Kitegeeza ki? Nti abamu bagikozesa nga advantage wakati awo mu kavuvuŋŋano ne basobola okuba nga batwala ebintu by'abantu oluusi. Kati mu mbeera bweti tujja ssaba Alien Skin bw'abeera avuddeyo mu kkomera asobole okubeera nga yeddako, kuba waliwo obutuufu bw'ensonga ate waliwo n'obukyamu bw'ensonga. Okutambula n'abakuuma kyalibadde kirungi singa bakuuma amateeka kussa n'empisa. Tetujja kugamba nti nno buli omu amuwaayiriza, kuba waliwo ebivuddeyo nga naye kennyini abyeweerako obujulizi ne kiraga nti kino eno yakibaddemu ne kino yakibaddemu. Kati tujja kusaba yeetegereze nnyo bano abantu batambula nabo, kuba tujjukira obumanyi bw'amateeka obwaliwo bwe baali bagenza we Makindye era ewa Bajjo okukakkana nga batomedde emmotoka ye. Mu kutomera emmotoka ye Bajjo yajjayo akapepa spray kekasobola okubeera akamutaasa, ne waliwo omuvubuka oyo gwe bayita Kabadiya yakwata ettaffaali ng'alaga ayagala likuba muntu. So singa oba okubye omuntu ttaffaali lisobola okumutta oba sinakiri basobola omuddusa mu ddwaliro. Ekintu ekirala kirungi bino byonna byakolebwa wakati mu kubeera nga babalikoodinga. Ekintu ekyo tekyali kituufu. Ekintu ekyo tekyali kituufu. So yalibadde yeetegereza nnyo mu bana abantu batanambula nabo ate n'asobola okuba nga atereeza enneeyisa yeeyisa mu kuba ne waaba oluusi ekyo lusi yakikoze bajja kiteeka ku ye kuba yeye mukulu. Kati muzina ensonga oba olina okuba nga weegendereza. Juliyo ono n'emabegakaawo waliwo akabinja k'ababodaboda akasobola okuba nga babalumba ku Farm Forest ne bakasuka amayinja okukakananga endabirwamu bazaasiza ez'ennyumba n'emmotoka ne bajaasa endabirwamu ate naye kennyini n'afuna ebisago eby'amaanyi. Kale
ndowooza naye omukwatibwa yagattiddwa ku mukama we. Akatulinde ate tulabe biki binaba bigenze mu maaso. So fa byebyo nze